tuggusa ensonga. Mu nsonga ze tuggusa mubeeramu ensonga ezizibuwala n'otuuka ekisalo n'ogamba oba nziveeko naye olw'okuba omulamwa gwaffe gwagamba nti nno tuggusa ensonga n'ogamba tulemere ku mulamwa. Wumalo akoze ku kamera nga bulijjo kyensooka okwagala muganda ali eyo subscribe. Genda ku YouTube searching SB4 Media tuggusa ensonga. Onyinga akapeesa ka radio yako okuli ekigambo subscribe. Obumala okukanyinga akapeesa ako obeera oyingidde mu famire ya SB4 Media. So abebweru bonna tubaniriza ate da tubatumiddeko nnyo kubeera nga waka waffe mumutadde ku level ate endala. Ashalove from London, Ashalove nkutumiddeko nnyo nekugamba nti munange webala nnyo omutima ogwo kuba mu nsonga zonna otubeererawo ali atya omuto. Netumirako abali mu nsi z'Abawalabu naddala Oman, Dubai, Sharjah wamu n'ebitundu ebiriraanyeewo. Bannange mukola kyamaanyi nnyo. Abali mu WhatsApp group ya SB4 bannange tubaagala nnyo mwebale okubeera nga ate omulimu guno muguddusa. Omulongo babirye Madam Debola manager Yasin n'abalala mwenna bannange mbagala nnyo mwebale nnyo nyini ddala. Waliwo story gye twakolagako emabega kaawo yali ey'ekitemu. Muganda waffe Gerard ne tumujjayo ne tumutwala ekitubulu naye story eno yali so touching era katusoke tubazeko katini nnyo emabega gwe ata following a story eno oleku ka story kano katini eddakiika emu tukomewo tukubuyire kituleese olunaku olwaleero. Iffe nga wotulaba wano tetuyina taata batuzaala bana twalina taata waffe naye n'atwegaana. Teyatwegana mulamu naye we yamala okufa ab'ekika ne batugoba. Maama yafa bwe yatuuka eno e Kampala bamaze otugoba n'atandika okunywa omwenge ndowooza ng'embeera emusukkulumyeko nekyavaamu n'agwa eddalu ne tutandika okweyiya nga nze ayiyiza bano ekyokulya. Kojja eyali azaala oyo jjajja waffe twali tumuyita kojja najja n'agamba ayagala ennyumba ye yali agiwadde jjajja kubeeramu ate jjajja yasooka. Omuntu yenna ng'oli eyo olina ekibiina wensobola okuteeka muganda wange ono ne bamulabirira nensobola okukola at least nenjanga nemulabako. Nsaba ojje bamuntwalireko babeereko naye babeere naye naye wetutu wetuli ennyumba si yaffe saawa yonna nannyini waayajja era najja enkya simanyi wentandikira yewa awo waali tavaawo buli kimu akikolaawo kati muterawo olugoye nga woolabya wamaliriza kuba tasobola kwogera tosobola mmanya nti oba kati ayagala kugenda mu manju liko ne muliisa naye lwakuba tasosola mmere yonna gye tuba tufunye agirya. Ndaba abantu ku SB Media eno nga mubayambako ne bafuna we babeera ne bafunirayo akayumba naye naffe wabayo muzira kisanga asobola tufunirayo we tubeera nga waffe naffe ne tutandika nga tumanyi wano waffe nembeera nga nkola. Nsuubira ne baganda bange abagenda olw'embeera basobola okudda nga bamanyi nti wano wetusetolinze. Okay, gwe ali eyo ndowooza story eno ojujjuka bulungi. Story eno yaleeta amaziga ku maaso g'abantu. Story eno yatunakuwaza nnyo. Story eno abamu twafunamu engeri endala naye mukola story eno wetwali tugimaliriza nembagamba nti temuddamu kusonda ssente. Waliwo embeera yatuukawo bukyanga tukola amawulire bukyanga tukola stories bwe ziti waliwo embeera yatuukawo oba oli awo nange muli nefunamu okutendewalirwa naye ng'eŋŋombo yaffe wenneebakanga bwe nti eŋŋombo yaffe eyatuggusa ensonga nenjijjukirako naye neŋŋamba nedda. Twakola story ya muganda waffe ono Mulindwa nga alabirira muganda we Gerard era nga walabika story ako ne tufunamu amasimu gaali mangi comments zaali nnyingi n'ebirala ebiringanga ebyo naye tubitadde byonna ku bbali mu kukola story eyo kugimaliriza. Waliwo capital gye twawa muganda waffe ono yeeyiye ng'omusajja ne bulijjo omutima gutulumirira omutima gutuluma. Abantu abamuza mu comments zaffe nga mugamba nti aliwa naye leero tuzze okumukyayirako kya mukisa mulungi nti ssente ze twamuwa atulaze we zaalaga
bangi abagambanga nti naye tuzze mukyayirako ku workshop ye yatandiseewo edduuka yatandikawo akaduuka bingi byayiseemu mu kubiyitamu yafunye amaka ng'omusajja ekitemu yavuddeyo tuli nansana era olunaku olwaleero mutweyungeko nga tubawa emboozi ya muganda waffe ono Gerard Mulindwa nga tuli nansana gye tusinzidde olunaku olwaleero okubeera nga tuwayaamu obulamu bo buli butya obulamu kati bugenze butereera katusabe mukama butereere ddala kuba kati nafunye workshop mu ssente ze mwampa okusookera ddala mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu we yakwata mukama amuddizeewo nange ssente ze mwampa wano we nazitadde nenfuna ekyalaani n'obugatto obwo nga bwe mubulaba nentandika okuyiiya. Okay, mu kumaliriza sitole eri twagimaliriza mu bulumi nange kyannuma nga nkugamba nti nkutadde tetukola kuddamu ku bantu balekerawo okusonda ssente kyannuma kyannumiriza nnyo ba tetukikolangako naye waliwo embeera eyaliwo embeera eyo nga biwanvu nnyo tetugenda kubiddamu kuba kati tuli ku bipya twafuna amasimu twafuna message naye tubireke ebyo tubireke gwe wena wena ali eyo muganda waffe ono emboozi nga we wagiraba era nga gikuzanyiddeko ko gye yava ono wasobodde okufuna katusooke tukwebaze okubeera nga akasente ke twakuwa otulaze kuba bangi betukawa ne tutuuka okubalambulako nga tewali kye batulaga weebale kusiima naawe nkwebazaawo kyonna kyokoze okulaba nga mbeera bulungi mukama akuddizeewo sirina kyensobola kukuwa naye weebale nnyo weebalire ddala kati twanjulidde wano wetuli wano bayitawo nansana ku blanka banka gye bayita blanka ku kizimbe ekiriko ku blanka nange wendi wano nina mukwano gwange twasoma naye twasoma naye ku ssomero ekyalaani kino ne mugamba nafunyewo kasente naye njagala tandika workshop yabeera eno nansana ne mugamba wonna wonfunira nga wakola oba eyo wammwe nanfunira era yokwe kunfunira ekifo kino nanconnecting nenjija nenkirambula we nagamba mami Mariam yali ansuza nti nafunye ekifo era bampadde ne ku ssente naŋŋamba kati nga bwe bakuwadde ezo ssente miliyoni emu funako ekifo wookolera ofune ne woobeera nkimanyi kosigadde omu tojja sobola kulemererwa tandika ng'omusajja ofuneko enju okole nange ennyumba yange nsobola ogijjamu kuki ku ssente nange kyenakola nenfunako kano akayumba ka mitwalo 10 buli mwezi nenfuna n'ennyumba ya mitwalo 10 nensasula emitwalo 6 akayumba newensula emitwalo 35 nengulako obugatto obwo ekyalaani nali nkiyina already naye nga ye mama Mariam twavayo mu mutima mulungi era musanyufu nnyo era namugambye nti ogenda kujja onnambuleko kuba naye puroguramu yagiraba era byonna amanyi agenda biraba njagala okumugamba mami Mariam sirina kyensobola kukuwa kubeera we nali nvawo yaŋŋamba genda otandike naye wonaaba olemereddwa wonna totya kunkubira ssimu nkyali maamawo mwebaza olw'omutima ogwo sirina kyensobola muwa sinatandika kukola mbeerawo wano nenkolayo obanga 2000 nga bwemanyi bizinensi etandika nga nina okulyako naye mukubira nakati mukubira nansindikirayo mutwalo wemba nnemereddwa nenfuna kyendya katusooke twebazeeko mama Mariam yali landiroodi w'abaganda baffe wano ekitemu eri gye baali ne muganda wamulema naye yababeererawo nnyo era tetukowa kukwebaza mukyala mama Mariam tujja kumulambulako kuko naye tulage okusiima kwaffe omanye okusiima si kyangu naye omuntu wavayo n'asiima omuntu wavayo nakukolera ekirungi olina okumusiima mama Mariam tweyanziza nnyo era ffe tusiimira ddala. Okay, onamazeewo bbanga
wano maze weeks 2 nga ntandise okukola. Eno y'eyokubiri, leero Monday lwe ntandise wiiki ey'okubiri. Yes sir. Okay, nenga business etambula etya? Business tennaba kutambula bulungi lwa nsonga mu bulamu kati ng'ekyalaani kino olina okuba ne display, olina okuba n'eddamu biddole n'otunga n'olaga abantu kikyokola. Naye kati bw'oba oli mupya nga teolina kwe balabira kiba kizibu omuntu okuwa omulimu. So kati mbulamu okugulayo damizi ne matiriyo n'entunga n'endisplayinga, naye kati siyina matiriyo, siyina damizi, kati ndiwo nkuba biraka abalina ebiraka kuba teri muntu asobola kuwa mulimu nga tamaze kulaba kikyokola. Yes. Odamire mu sente nga mmeka? Dami ya mitwalo 3. Ey'abakazi ya mitwalo 3, ey'abasajja eri mitwalo nga 25. Naye nga nasobodde okugulayo ku matiriyo ku busente bwe nadenfiisizaawo. Naguzeeyo PV ebeera ya mutwalo mita. N'enkolayo buno obupale bwe mbadde mmalirako ku biseera. Kati buno obupale wakoze nga order oba? Si order. Nakoze nteekewo display balabe abantu. Naye era asiina na bwembutimba. Kati buno omuntu nga yazze okubugula bugula sente nga? Sportswear bw'oba otwala emu ng'oyagala emu guba gumu kitundu. Naye bw'oba ng'oli wa ssomero nsobola okukolera ku mutwalo oba gumu 2 mba mpitawo ng'otwala nnyingi. Yes sir. Nga bakwetedde olina kuba omulimu nti ntungiraayo piisi 10 kuba 5 osobola zitunga? Nsobola ozitunga. Otunga bupale bw'okoba n'amasaati osobola okugatunga? Ntunga buli kimu okuggyako situnga gomesi na gawuni, naye ebirala byonna mbitunga. Gomesi ne gawuni tobitunga? Byo sibimanyi. Ne masiki eno gy'olaba nnyambadde omukulu ono yagitunze era yagimpadde naŋŋamba nti weeyambalira ku masiki toze na masiki. N'endala ziizino atunga ne masiki kwegamba nga nze kasitondaga kyoyagala ne zino masiki. Okutunga tekuliko nti osooke soma nti bakusomesa lesoni eya masiki. Just osobola ogenda ku YouTube n'olaba kyolaba kyokola. Ne zino masiki nalabye ku YouTube kyendaba nga kyokola. Newojja ne fashion yo nze ngitunulako ne mbeera nkitegeera n'enkitunga. Kwazo gane wasomera ekyalaani? Nakisomera ku Victoria School of Beauty. Tweyanzizza nnyo abamubeererawo abakubeererawo? Ebintu ebirabyo badde oyogerako naye noŋŋamba tewampa chance kukunnyonnyola. Naye nga nina program gye nagendako waledititi naye eyo nja kunnyonnyola ebirala. Naye nafunayo omukyala era yalaba programu eyo nansomesaawo, yabadde ampa school fees, asomye fashion and design. Naye bwe twali tukola program nze saayagala nnyo kwogera nnyo ku bulamu bwange nawa gye nvudde kuba wambuuza kikyoyagala ne mbagamba nti njagala muganda wange nfune we muteeka nsobola okukola nga nze nkimanyi nsobola okukola. Kyova olaba saagenda nnyo mu detailo ez'okugamba omukyalo oyo ate saamanya nti oba obutamwogerako kijja munyiza oba obutamwebaza, naye nga nze kye namanya nti saamwebaza naye nga nali naye kati mwebaza era neyanzeeke. Siyina naawe kyensobola kuddizawo naye mami Adyeri, muyita mami Adyeri ali eyo simulabangako naye mbadde ansindikira muwala we gwe bayita nti Diana nga yampa school fees oyo, naye neyanziza nnyo neyanzeege. Saamanya nti ojja kunyiga obutakwogerako mu story gye nakola naye nga nsiima webali kumbeererawo. Bantu bangi abambeereddewo ne ku kyalo abadde batuwa ku kyokulya ne batuwaayo bangi. Embeera yonna gye tuyisemu kuba story yaffe tubonyeebonye nnyo ne muganda wange, naye nga abantu bangi akuwadde eggolu akuwadde ekyokulya. Neyanziza neyanzeege kubanga natandise kumenya buli omu bangi nnyo bangi. Okay. Ensonga eno ze tutasobola kwogera ku kamera
zirimu obuwanvuwanvu naye nga mami tusonyiwe mami yadde tusonyiwe omwana ge makula singa tewali gwe singa kati era tali wano Yesu wamuweerera yayiga ekyalaani tukkirize naffe tutandikira awo era gwe wena timu SB4 media yonna oba oliwa ku YouTube oba oliwa ku Facebook oba oliwa ku WhatsApp twegatte ku bulamu bwa muganda waffe ono alina muganda we naye ye twamutwala ku kitubulu naye ali mu life asoma ng'ate we bamujjanjaba mukulu yatutuukira naga nti singa afuna atwala muganda wange nange nenkola era gwe gwali omulamwa ogwali omulamwa teyali tazze kugamba nti talina kyalya oba yes ffe kyatuleeta kufuna luwenda lumujjako muganda we atandike bizinensi era nga kyekino era ggolo ye yeeno bizinensi etandikiddwa kati gwe atweyungako yatweyungako mu ntandikwa alwanye naffe mu ntalo zonna zonna ze tuyiseemu mutukkirize n'omukulu ono naye nga we yatwegattako naffe tumwegattako tutuukirize ensonga ye twetaaga wano wonna wonna nga wajjudde ziddami nga wajjudde ebintu esobola okukozesaawo so kati nina pulaani njagala okugulayo kufunayo ku ngoye z'abalenzi kwegamba nga ntunga nendisipureyingawo wonna wonna damizi nenfunayo obuvesiti ne pule z'abalenzi nenzitimba kuno nekana akantu nenkalongoosa bulungi nasobola odisipureyingamu engoye n'engatto zino obanga olina kapito mbulamu kapito kuba kati baŋŋamba kasitoma gyanagamba njagala ekintu weekiti njagala kifaanana weekiti n'omugamba nja kikuleetya naye nga tolina kapito so kati n'engatto zo bazaagala naye mbulamu nendeetayo kye baba bansabye kuba byo babisaba katusubire gwe wenna wenna ali eyo kapito w'omukulu ono alooza sente kapito nga mmeka okutuuka bulungi ekintu nga wenkyagala nga okijjudde bulungi okusobola okukola ssente dami ezo zezebbeeyi mpozi ne matirio gwe tukozesa kambale miliyoni nga 5 zisobola okukola ekintu ekirungi n'okulongoosa buli kimu n'akantu kalongoosa bulungi okay gwe wenna wenna ali eyo ndowooza omukulu omuwulidde ndowooza embeera eriwo ogiwulidde kyetuva tukukoowola gwe wenna wenna ali eyo ku nsonga eno sitone yakukwatako nnyo naye bangi twaleeta gundi ez'enjawulo endowooza ez'enjawulo naye mutusaffe ne tumuwa kapito atandike yes atandise naye mu ntandikwa eri eya wansi ennyo kati kyava nkukoola nti tumusituleko kyetusobodde okubeera nga atandika obulamu kuba kyalaani kyennina kino kitunga butunzi straight naye wemba nfunyeyo ku kyalaani bakiyita industrial machine ekola buli kimu etunga design nekubako design nekola amapeesa gano neteekamu ebituli ebeera nnungi nnyo ngimanyi waliwo n'ekyalaani ekikola overlock abeera ku saati ndowooza abasinga bakitegeera nakyera wemba nkifunye kikolera ddala ekirala nengulayo ne ku bintu ebyekyalaani nga wuuzi zipu nabyo nembeera nga mbitunda kwegamba ne baneiba ab'ekyalaani nga bajja ne bagula wano ayagala oyiro wa kyalaani ayagala zipu ayagala wuuzi nga byonna mbeera nga mbirina wano okay nga omukulu w'omuwulidde buli kimu kisoboka singa gwe ali eyo ovaayo n'obeera nga otweyungako mu struggle eno tubadde bangi abaali bagamba nti oba tubagwire poloti tubazimbire naye ono musajja muvubuka akyalina amaanyi agakola ate kusomezebwa kwali kungi nnyo naye mutukkirize tumuwe eddobo otumuwe eddobo tumulengeze ennyanja ebisigadde abyekolere tisinga kyayagala tukimukolera oba oliawo kimukakatako okwekolera ng'omusajja neyegulira poloti nambala neyezimbira nsuubira nti bizinensi eno gyalimu agitegeera nsuubira nti bizinensi eno gyalimu yagisoma obuvudde mu kugitegeera yagisoma asobola okukolamu kyonna kyonna
kyasobola okubeera nga alowoozaako mu bulamu bwe era mutweyungeko tubeere nga tugusa ebirooto bya muganda waffe ono wamu ne muganda we ye Gerald omuwuliriza Gerald nagendayo nga wayisewo nga wiiki emu neŋŋendayo naye kati mbadde ndudde okugendayo nga nange nkyetereeza transport mungi nange sinnatereera bulungi naye mmanyi maaso eyo at least nga nteredde nga nsobola okufuna nga ŋŋendayo nga nange nina kyentutte mu nsawo nempako baganda bange abo nga bwe mubalaba nange nga nteredde nsuubira nja kugendangayo nga nange nina kyenneetise naye kati sinnabatereera bulungi neebaza madamu Angel simanyi wenyinza kulaga kusiima kwange naye nga nsiima era madamu Angel namugambye nti kati nga we sinnafuna bakasitoma agule matiriyo wa bwereere nze ntungire baganda bange ab'engoye babeeremu bambale basiibemu abanuwazi aka era we tufuna matiriyo wa bwereere nze ekyalani weekiri ŋŋenda batungira engoye okulaga okusiima kwange eri nuwazi aka singa nfuna matiriyo nze mbatungira engoye ku bwereere baganda baffe abo ne babeera nga bambala. Ekirala njagala okwebaza omwami SB4 olw'omukwano gwandaze. Nze siina muganda wange, siina taata, siina maama, naye nange embeera awo ne mukubirako kasimu ne mugamba taata kino na kino nkwebaza olw'okufuuka taata wange kuba mbeera kati siina muganda wange waka mbadde mbeera ne Gerald naye era nga womanyi omuntu atayogera naye era nga embeera weegaana obanga emmere egaanye omugamba Gerald leero kigaanye tunywa amazzi naye kati mbeerawo era ninamu okubala naye neebaza nti nina baganda bange, nina muganda wange Umaru Wamundaga naawe mu SB4 era nkusaba tondekerera wenkubirako kasimu nenkugamba oli otya okakwata kuba mbeera neboye siina newofuna omutwe nga gukuluma toyina gwosobola gamba naye wembeera ne muganda wange nga gwe newenkubirako nenkugamba omutwe gunuma newoba tompadde eddagala noŋŋamba Robert guma omutwe guwona neyanziza nnyo neyanzeege okubanga oneegasseeko nga famire yange. Weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kungumya neyanziza, weebale omutima ogwo. Nakulabako ku YouTube ng'otulaga jjejjaawo mukyala Namwandu wa Kabajja nga mulwadde. Bw'aba alaba ka vidiyo kano Namwandu wa Kabajja ntuusa obubaka bwange nti singa tewali gwe kumubeererawo kumusomesa kumulaga nti woba oyina oyamba atayina. Weebale nnyo, weebalire ddala, tubeereddewo nnyo angumiza. Weebale nnyo, weebalire ddala, sisobola kumwebaza naye neebaza gwe yamuteekamu omutima ogwo. Nange nkusuubiza we naaba nina wentuuse nja kusobola okamfatinga abantu abalala emitima nga ye waatulaze omutima omulungi. Weebale nnyo, weebalire ddala. Muganda wange naffe tweyanziza nnyo, nagamba nti munaye twafuuka famire era sisobola kulekerera. Woofuna nga wonna obuzibu bwonna oba ki tekigana kunkoonako, tekigana kunkubirako. Nange luno oluguudo luno lwenkwata nga ngende Namwandu wa Kabajja, nange nkukakasa nti buli wenaaluyitangako kasaba nontegeddewo gafuuse maka nja kujjanga wano nkukyalireko. Era ne wenabanga ntuusi Namwandu wa Kabajja nantiika ettooke lazima ndikumegulirako ekiwagu. Gwafuuka famire era gwe mu byonna byokola manya nti muganda wo gyali, baganda bo Umaru waali, nze wendi, bebeera mugumu. Ali nawe gonna wenna ali eyatulaba osobola okutegattako famire eno, ono muganda waffe nga tuvudde mu byaki naye ono ye yafuuka muganda waffe era tumubeererawo mu mbeera yonna nga omanyi enkola yaffe olinayo 10 olinayo 5 tusobola gattagatta ne tumanya nti kati oba buli mwezi tuguleyo ddami emu, oba buli mwezi tuguleyo matiriyo, oba buli mwezi tusonde tuguleyo ekintu kyonna
twongere mu bizinesi yaffe eno. Ntuusa wano nkubyemu plan nti watyanga wano waliwo ka fridge ng'atunda n'ebyokunywa soda mazzi abantu abayambuka eno nabayite wano nebafayo ku kyokunywa nayo plan kugamba eri awo bizinesi ekyakula muganda waffe ono twagala tumukulaakulanye ate naye tufune time etuuke tufune nti poloti yaffe yiiyaawo n'ennyumba yaffe yiiyaawo tutandike famire nga promisinga muwale mu kusooka nti tutandike famire eyaffe era muganda wange tukomyewo tetugenda kulekerera byaliwo tebyatambula bulungi byonna kubanga Yesu abayambi bo gye bali naye oyambanga omuntu gwe nawe naali eyo oyambanga omuntu Bayibuli yagamba nti omukono ogwa ddyo we gugaba ogwa kkono tegulina kutegeera tweyanza yenna yamubeererawo edda tukweyanza tweyanziza nnyo ate era tukyakwetaaga gwe maama gwe taata totunyiigira tuyinza oba twasobya naye omwana waasobya tomukasuka omwana waasobya akuba owuwe akuba awumbawumba mutubumbirewumbireko tubeere nga tumalako n'ensi eno bw'otuleka mu nsi eno tugenda kubeerawo tutya wenna ali eyo tweyanziza nnyo muganda wange ffe katukuleke naye tetunakuleka naffe twetisseeyo era okuva mu SB4 abalabi katwongerako mu bizinensi eno n'obubaka buno tetumanyi oba ogenda kukolamu ki oba ogenda kukolamu ki kyengenda osookerako mu zino zirabika zigula ddami ngenda sooka nguleyo ddami oba nguleyo matiriyo simanyi gulayo matiriyo zizoba teziweza za ddami naye gulayo matiriyo ngenda kugulayo ku matiriyo nyongere ntunge nteeke ku display kwe naafunira bakasitoma neyanza nnyo neyanzeege nsaba mu nsapootinge nsaba mu nsabire kuba kati nina obuvunaanyizibwa nina osasula wano nina osasulawo ensula bizinesi tennaba kutuuka kukola ssente kuba kati nina osasula ekifo kya mitwalo 10 n'ew'ensula simanyi naye munsabire gwewena wenna ali eyo osobola okuva gwe nogaa nti nze kansasule wakolera kuba wano wakolera asasula emitwalo 10 per month oyinza ogamba nti nze musasulideko emyezi 2 oba myezi 3 oyinza ogamba nti nze nsasudde gyasula kuba ne gyasula asasulayo emitwalo 10 nawe oyinza ogamba nti nze nsasuddeyo gyasula emyezi 2 oba 3 kiba kitutaasa kiba oba otusise mu mukono tweyanziza nnyo tweyanzeege gwewena wenna ali eyo sharinga katambi kano likinga lekawo comment yo nambere ku screen yo gyogenda okubeera nga okozesa tukubirako oba oweerezaako obubaka osobola okubeera nga butu situla ne muganda wa foono njagala kugulawo na akawunti nga profiti konna kemba nfunye amagoba nga nkateekako era muganda wange ono ajja nnoonya we tugula okusinziira ku kye nnaaba nkoze n'aba bankwasizzaako manye nti nina famire yaffe weeri nga we wali ogambye nti tufunye famire yaffe weeri tugule tuzimbe nga mukama ye mubeezi waffe era nsuubira ojja kunnyambako nzigulewo akawunti eyo at least nga mmanya wemba nkoze buli wiiki nteekayo 5 oba omutwalo tweyanziza nnyo gebe sheni akatambi kano kisinga obukulu lekawo comment yo nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya umalu akozeko kamera nga bulijjo Albert yeyitira waffe tukwasaganya ekintu kino naye nga subscribe tubeere nga naffe wo subscribinga nagamba nti bwetubanga tulina ba subscribers omutwalo oba mitwalo 2 singa buli mwawo awaayo 15,000 wano tusobola okufuulawo ekyenjawulo oba oliawo tusobola n'okufuna wagazi nebeera company namba kirowoozeeko tukiteeke mu nkola nze muzungu wa Kabajja subscribe likinga sharinga beera bulungi weeraba nze muzungu wa Kabajja subscribe likinga sharinga beera bulungi